mwali mulabyeko entebogola ng'embwa mulina ekyalo zukuka gwabadde agenda okwebaka soko zukuke Lwasa wetwogerera pressa zimukubira wansi ne waggulu obwifanye bya Diana n'abatanzi bitansoka okufuluma nga yayanjudde omusajja we Lwasa mayinja Lwasa pressa zimutta wetwogerera atanso okukolimira ku Facebook page ye alangira Diana n'abatanzi nti mwali mulabyeko entebogola ng'embwa natulangira ffe ba iniro mutuyina amaalo ekiriwo kati essaawa no bangambi pressa zimutta omusajja ali eyo tetumanyina kumanya oba kati aliwa bangambi pressa zimutta Facebook page ye kulira bigambo yawandiise mwali mulabyeko embwa ewogola ng'ente bannaye ekiri eno bannaye ekiri ku social media muzukuke okuva twataddeyo omukolo gwa Diana n'abatanzi social media omukulu Lwasa takyebaka pressa zimukuba abaali alogootana abagira bwati alogootana nga gwomukinya kwegamba pressa zimutta eri Diana n'abatanzi katawulya pressa zimutta era alowooza Diana n'abatanzi akomi muganda wange amawulire genkuweereza wulira ekikolimo mwali mulabyeko entebogola ng'embwa mulina ekyalo omwana abasekeredde Lwasa gami abaana bano mulina ekyalo sibalabanga so muganda wange gwali ekyo nokola kimu subscribing olina MC Devotion live mwana wa mama mwana wa daddy ensonga zitubinga tusikosanya bulungi Lwasa avudde n'abagenda ku Facebook page ye n'agamba mulina ekyalo situmanyi lwaki agamba nti mwali mulabyeko ente ebogola ng'embwa luno lugenda tunyumira simanyi oba Lwasa yali amanyi Diana n'abatanzi akomye oba yali alowooza Diana n'abatanzi agenda kusukka waawo oba alowooza tagenda funa musajja mulala tetumanyi kyonna ekigenda mu maaso muganda wange what you need to do is just subscribing obenga ekiri comments wulira ekiri mu comments okwagala omusajja w'e Masaka afudde ekikulukuto asinga bannange comments zazo kuva it clearly shows that you loved her so much and for her she had someone else naye gumakasta you are married finally Chidawalime has been found Diana n'abatanzi wasn't for your class bannange Lwasa imagining how many of 2021 seriously enjoying bakabasajja banyuma behave maturely man keep your respect comments zine zibabula Lwasa tulekemu mukulu even if it will end in tears akali amagwa Alexa chaza abantu bagamba nti kali amagwa ne mulimba Lwasa pressa zimutta this man makes me fear to tell people that my hubby is from Masaka ekiri eno muganda wange tetukirabanga naye ng'ekigenda mu maaso muganda wange embeera bwetu bwerabise kati waliwo akafaananyi akakalaga Diana n'abatanzi mbu Lwasa mbu Nampijja agamba Diana n'abatanzi mbu okimanyi nti Lwasa azirise oluvannyuma lw'okulabira ebifaananyi naye abaana bano mulinzita jealousy is the last class to attend before becoming a witchcraft. Okay, Lwasa you want to bewitch Diana n'abatanzi banange ekiri eno Lwasa pressa zimukubira kumu simanyina kumanya agambe mwamulabyeko embwa ebogola ng'ente pressa killing someone here well, congratulations Diana n'abatanzi waffe wish you the best sweetheart which my it's girl just know you have to subscribe obengo unyumira ensonga zino kubanga zitambula bulungi mbere bulungi mwela ba subscribing nzeli voice metafu kulwa katonda nensi yange mbere bulungi mbagala you nyonga jinkomeza